Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli butya nina kubasaba musubscribing ate munyigene kale bagita Fahad TV ujimba tumireka bali mu ggwanga erya Qatar ne Saudi Arabia kw'ossa ne mu ggwanga erya Oman nembeebaza ne bagamba nti kimwakola kyamaanyi okubanga mweya followinga Fahad TV ne okubanga mugyekumirako ensonga za Becky okuba nti n'olubuto lwe munnange baalumusibirako era ng'essaawa ena yandibanga mukazi wattu afiirwa olubuto lwe ebigambo bingi byongedde okubanga byogerwa ku social media ku lubuto lwa Kyozeni Becky nga basinga bagamba nti ennaku zaayitako dambo bandibanga munnange baamukwatamu ebiseesinga mbu eri abakazi abamu oluusi be basibirako embuto kituufu eddogo giriri ebyaddala era abakazi babasibirangako embuto naye bano aboogera nti olubuto lwa Becky luluddewo balina kwegamba bukakafu ki obulaga nti ennaku ze babala z'ennaku entuufu eza Becky okuba nti nateekeddwa okubanga azaala ebiseera ebisinga munnange nga si ggwe nnyini lubuto obanga si ggwe walufunisa omuntu tosobola kumanya bbanga lya lubuto oba ebbanga ly'omwezi ery'olubuto olwo omuntu lw'aba alina kati simanyi bano bo nga bo obukakafu babuggyawo obalaga nti no olubuto lwa Becky lukulu nnyo obukakafu babuggyawa babuggyawo information bagijjawo yebalaga nti olubuto lwayitako dda ng'olubuto lwayitako dda era nti nno munnange baalumusibirako era essaawa yonna mbu lwalivaamu munnange omugambo ogw'otrendinga ku social media gwe mugambo ogw'otrendinga ku social media mukazi wattu Becky emimwa mingi egimuliko emimwa mingi egimuliko jjukira nnamba y'abamu ku bakyala abasinga bagamba nti Becky ekikolwa kyeyakola kyali kikolwa kibi nnyo nnyini ddala mb'okwezza omusajja nti n'okulemesa omusajja oyo Ssekaggya nti okuwa abaana obuyambi jjukira Ssekaggya yavaayo n'agamba nti ye abaana aba obuyambi wabula omukyala yaddukira ewa Balamu ng'agamba nti Ssekaggya atabawa wadde eza sabbuuni wadde ez'omunnyo buli wamukubira essimu Ssekaggya atugantuge essimu azikutulako bukutuzi gitakola atazi ansalinga era omukyala ono yakola kiyakaka n'addukidde wa Balamu era Balamu n'ayogera ku nsonga zino simanyi tetumanyi Ssekaggya oba yagire naye ewa Balamu oba nedda akati abasinga bagamba mbu bitetete olubuto lwa Becky okuba nti no munnange lukyaga nnyo okubanga aluzaala ate nga ebbanga lyayitako dda ensonga za Ssekaggya okubanga yasulawo omukyala n'agenda ewa Becky n'okuba nti no Becky nti afa okulaba nga Ssekaggya mbutawaayo buyambi eri omukyala ono abasinga tasa okubanga basala omugambo nga bagamba nti Becky y'omu ku abo munnange abakola ki abasindikiza Ssekaggya obutawaayo wadde obuyambi eri abaana abo Ssekaggya bye yazaala mu mukyala oyo nti era Becky nti akoze kyamaanyi okubanga munnange akola ki alisa Ssekaggya okuba nti abaana abo takola ki tabalabirira wadde n'akamu binaggwerawa bino mbasaba mumpeere vidiyo eno ka like ate musubscribinge munyigene kale abali mu ggwanga erya Oman mbeebaza era kakata Saudi Arabia mbagamba nti kimwakola kyamaanyi okubanga mwekumira ku YouTube channel enyo ku YouTube channel eno ya Fahad TV UG abasawo tana kubanga bavaayo boogera ku nsonga zino lwaki Becky olubuto lwe lukyaganya okubanga luzaalibwa naye nga abasinga bagamba mbu essaawa yonna olubuto luno Becky baalumusibirako mbu essaawa yonna lwalivaamu olw'ensonga nti ebbanga lingi lyayitako dda ebbanga lyalina okubanga kola ki lyalina okubanga aluzaaliramu Becky tanaba okubanga avaayo nga yogera ku nsonga zino naye ng'agamba amawulire mangi banaye bamutaddeko amaaso jjukira n'olubuto buno abantu abasinga baalwekanga bwekanzi Becky ng'alutadde mu kamera baalwekanga bwekanzi abasinga ekyamazima tewali yali asubira Becky nti ali lubuto era abasinga avaayo nga bagamba nti naye mukazi gw'ozaalanga kamye jjukira balaga nti Becky ono omwana gwagenda okuzaala nti mwana wa 10 n'abaana 10 baaweze bannange baana banga abangi tebannaba kuwera kubanga bwetegereza bulungi ku social media bagamba mbu ssebo omwana ono gwagenda okuzaala mbu ye mwana ow'ekkumi ku baana be yakazaala
omukazi bamutaddeko omumwa bandaage, omukazi wattu bambi omwana ow'e Masaka, omwana ow'Ennyindo. Abayaaye bamuli bwe bamukomerera faawo obufi. Ate nekyewuunyisa bakazi banne bo bagamba nti munnange bagezaako kubanga bayimirirawo mukazi munnaabwe Ssekaggya gwe yasuulawo n'abaana. Newankubadde Balamu yalabula Ssekaggya okubanga alabirira abaana bano, Balamu yalabula Ssekaggya n'amugamba nti bw'anaaba talabidde baana abo nti bajja kumusiba. Naye mbu Ssekaggya tewalina kimu kyali kikyuseewo. Omukyala era akyali mu kutunkana Ssekaggya badde eno badde eri mu nsonga y'obuyambi. Waawo omukyala agamba nti akola naye akasente k'akola tekasobola kubanga akola ki? Tekasobola kubanga munnange kamuyambako kubanga alabirira abaana abo, ate nga taata w'abaana waali mulamu. Jjukira Paalamenti yali eri mu nteekateeka ereeta etteeka ku basajja abatalabirira baana. Paalamenti ng'eyagala direeta nti munnange nga bwe bakukwatako muntu wange gaba gajja kubuguma. Mpoziko ng'odduse wala amateeka gye gatayinza kukwatira, naye bw'obanga oli kumpi nga amateeka gasobola okuba gakangavvula, ekibonerezo nga kibajja kuba ky'amaanyi. Paalamenti simanyiwa etteeka eryo oba ebbago eryo oba gye byakoma okubanga bakola ki? Okubanga baliteesaako, naye ng'ali nteekateeka nga baagala kubanga bakola ki? Nga baagala kubanga munnange bateesa ku nsonga eyo eri abasajja mbo abatawa abaana baabwe sapoti, abazaalamu abakyala abaana abakyala ne babalekerera. Binaggwerawa Jimpereka like olubuto lwa Becky lufuuse olubuto abasinga bagamba nti ssaawa yonna Becky yandibanga akifuuwa akizza munda. Becky ye gy'ali mugumu agamba nti abalogo baloge bonna bakole bakola naye talina kibigenda kumukolako. Yagamba nti alirwedde okubanga azalira Ssekaggya abaana nga 15. Agamba nti agenda kwongera ku baana b'alina. Ssekaggya kumuzalira abaana 15. Ekizoni Becky yagamba nti tatidde bidodoma. Bagiyita FAL TV UG. Mubaye bulungi mwera.